Omulimu gwange kwogera mazima era si kirungi kuddira muntu n'omusiigasiigako akazigo singa oba omutemera obubaka oba n'obujinga, wabula kyandibadde kirungi amazima ne gaba mazima. Ate naawe abeera avvuunuliddwa obubaka, ebiseera ebisinga obungi abantu baagala nnyo oyogere ebibanyumira, okugeza omuntu ayinza okugenda ku musawo, omusawo n'atunuulira ensonga z'omuzzukulu ono nga mpanvu zigenda kwetooloola, kyokka ng'ate alaba omuzzukulu ono bw'anaamugamba nti kankuwa eddagala lino olikume ojja kukola, omuzzukulu ajja kusasula. Omusawo n'akola ekyo naye nga alina ky'asirikidde. Ekyo nno be baana baliwo ensangi zino, era ennamba esinga obungi etambulira mu kkowe eryo nti singa omuzzukulu oba singa omulwadde agenda ku musawo, tugambe nti lubaale yamusibaasiba dda, tugambe omuzzukulu ono musuubuzi, kati olutuuka ng'agenda ku musawo ng'agamba jjajja mukama wange emirimu gyange tegikyatambula, jjajja bw'akuba mmweso agenda okulaba nga omuzzukulu ono lubaale yamusiba dda, yeetaga kumutereeza oba kusamira. Akati jjajja ng'ageraageranya obwongo bw'omuzzukulu ono, okitegedde, kasita amugeraageranya ng'alaba ayagala byamangu era naye akola ky'ayagala. Nze nno bwentyo si bwe nkola, nze sikola bibasanyusa, sikola bibanyumira, wabula amazima gandibadde nga mazima. Ate omuntu bw'akubuuliranga amazima n'omanya obulwadde we buli, omuntu oyo yeetaaga kwagalanga olubeerera, kuba baakubuulidde nga takukwese tabikkiridde. Kakati obubaka bw'ono omwami njagala tubufunireko ebyokuyiga ffenna. Mbagambye njagala amazima gabe nga mazima. Nze ne bwe mbanga nkuvvuunulidde obubaka ne butakunyumira, naye nga nsobodde okubuulira ezzima, sigalanga ng'oli mukwano gwange kuba mba nkubuulidde. Okitegedde? Nze soogera bibanyumira. Akati abantu bangi baloota obubaka naye nga bulimu ebyokkola byonna, bulimu ekiraga nti oli musibe, bulimu ekiraga nti bw'onooba tokoze byaffe maaso essanyu toyina, emirembe toyina, maaso ogenda kusanga obuzibu. Mba saagala nkulimbe nkusanyuse olw'okuba oyina ssente, olw'okuba enkya nja kukusabayo emitwalo 10. No, nze ekyandeeta ku mitimbagano gino si ssente, okitegedde, wabula essente osobola okumpa ssente olw'okusiima ekyo, wabula so si okukusomesa nti nkusuubiramu ssente, nedda, wabula gwe okusanyuka n'ompa, wabula si ekigendererwa nti bwe nnaayogera ebimusanyusa agenda kumpa ssente. Era nze nkuvvuunulira ekirooto, bw'oba wekka osiimye muli n'ompa, ate era bw'oba tosiimye, era sigamba muntu nti mpa ssente, era sivvuunulira muntu kirooto nga muga nti omala kumpa ssente, nedda. Namukisa gwe mba nzivvuunulidde, muvvuunulira mukango mwajjidde, ansabye kumuyamba kumanya na kutegeera era ne muddamu. Eriyo obubaka nga bulimu ebyokkola byonna, eriyo obubaka bwe mufuna nga bulimu kumpi lubaale yenna 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 by'ayagala, naye olw'obutamanya bubaka bangi ne mulowooza bigambo, bangi ne mulowooza luusi n'okwatamu kamu ke wategeddemu, naye nga singa oba ofunye omutaputa obeera osobola okumanya n'okutegeera emabega n'emmaaso, osobola okumanya gy'ova ne w'oli ne gy'olaga. Kati obubaka bw'ono omwami bulimu ebintu bingi nnyo 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 eby'okukola n'ebyokumanya n'ebyokutegeera. Njagala tubuwe bulungi nnyo amatu, njagala musimbe olukono mbajje amaggwa musenvule. Era obubaka bw'ono omwami eringa firimu, kubanga lubaale yaddidde n'ateekamu buli kimu ekyetaagisa.
njagala omwami ono amanye, njagala omwami ono yeetereze, njagala omwami ono atule ku buliri, omwami ono takyalina budde, omwami ono abeera Bulaaya, takyalina budde bwa lubaale, abeera Bulaaya era kyemmanyi takyasobola kuleka Bulaaya. Naye kamutemera obubaka ekirimu kyonna ye nga ye bikwata ku ye. Naye nga kyemmanyi abantu abasinga obungi bagenda e Bulaaya abamu batera okudda nga bafudde. Oluusi tetuganye okufa tteeka, naye waliwo abantu abamu be bazza nga afudde mu ngeri y'ekyeyonoonero. Lwaki? Nti e Bulaaya teviika. Oli bw'amala okugenda e Bulaaya, abamu bagenda e Bulaaya n'atafaayo kukulaakulanya gy'avudde, abamu bagenda e Bulaaya n'atafaayo kudda kuzimba, n'ajja alwayo n'atwala emyaka 10, 15, abamu 20, nga bulijjo yeemaliza eri tafaayo eno waka gamba nti ngule ekibanja nzimbe biki bwe bityo. Kakati n'ojja weekanga nga abamu batya okudda emyaka gye babeera bamazeeyo, nga abamu balaba nti bwe badda kuno baswala. Kati abamu bwe batyo bwe bali. Abamu n'ojja osanga nga bafunyeyo obutuuze, oluusi afunye n'omukazi w'eri tebagatta ggwanga eno gye yava, n'ajja abeera nga bimuzibuwalira, alina abaana basoma bwe bityo. Abantu abasinga obungi kye kibaletera obuzibu mu Bulaaya. Era abamu empewo kye ziba zibakuba ennyo nga bagenze e Bulaaya baleme okumanyiirayo, olaba empewo ne zimukuba ne zimubuzaako obwekyusizo paka lwadda nga zimwagala mu ggwanga lye. Kati abamu abagenda nga tebakitegedde, empewo zibabuulira nga batuuseyo bamaze okumanyiirayo nga tebakyayinza kuvaayo. Ekivaamu empewo baleetera birwadde, mbeere ey'okusoomoozebwa, butawasa, obutafumbirwa, mirimu okubula. Abamu bagwirayo n'eddalu, era abalalu gye bali eyo nga Bafirika nga bagwira ddala eddalu, bamu bali mu Amerika, Bungereza, luddawa Netherlands. Okitegedde? Kakati omwami ono njagala nkutemera obubaka naawe weewuunye, ntandise. Kakati ssebo, njagala otandikire w'otandikidde, tuyite mu bufunze, nkutemere buli kimu bwe ky'olowooza oba ky'otaalowoozaako. Okay, tandika. Oli ku mukutu gw'okumanya n'okutegeera butereevu. Tandika ssebo. Essebo. Ninze ggwe ssebo. Mulangira gyebaleko Ssaalongo. Kaakati nafunye obubaka. Essebo. Kiro manye yewammwe kati Uganda zimwebase, naye nafunye obubaka. Mbadde nina wendi nendoota taata wange najja, naye ng'afuluma mu kisenge n'aŋŋamba jangu nfumbire ku mmere. Kati neŋŋenda awaka neesansa ate ndi waka we nakulira, nga ndi mu kufumba emmere ku kyoto wabweru, n'ensiika ennyama bulungi, n'enteekamu kasooli n'ebikuta byako kasooli, emimu 3 gya kasooli. Kakati ssebo, obubaka buno kakati tulina we tulootera taata nga taata atuzaala, ate ne tubako we tulootera taata Kabaka Bulamu. Ekirooto kino akatuntundu kano naggambye ngenda kukutemera nnyingo ku nnyingo era sigenda kulwawo, naawe ojja kwewuunya era ojja kutya. Okitegedde? Era nze bw'onooba ne ssente ojja kumpa buyinza enkeere ku bbuca, njagala nkutemera ennyingo ku nnyingo gw'omanyi. Obubaka buno oyo taata si taata wa kuzaala, oyo taata Kabaka Bulamu. Weesanze ng'oli waka gye bakuzaala, taata ng'akuyise omufumbire ku mmere. Era ogenza okwekanga ng'oli mu kusiika nnyama ng'ate olaba nti ofumba ne kasooli ow'ebikuta. Kakati obubaka bwo buno bakubanja ekijjulo kya Kabaka. Ekijjulo ekyo nga kigatta emizimu. Si kkomo okwo kwokka, bakubanja ekijjulo kya Maama Nabuzaana. Okitegedde? Bakubanja ekijjulo eky'abalongo. Nga bwe tugenda okulaba mu maaso obubaka bwo gye bugenda okukoma. Kakati kati kensooke nkomeko awo. Akati ssebo, genda mu maaso.
n'obubaka bwo. Kati wabaddewo omukyala bubadde budde bwa kiro mu nzikiza n'aŋŋamba teekamu n'ebikoola bino. Nenteekamu ebikoola bino nga biringa ebbombo, nentabula naye n'aŋŋamba ne mugamba sirabangako kijjulo nga kasooli tebamususizza. Omukyala nti omanyi akawoowo akali omwo ebirungo by'oteekamu bwe banaamususa kasooli oyo omanyi obuwoomi obuliwo. Kati nenfumba emmere nemmala nennyingira mu nnyumba. Kakati nga tukyakomyeko awo ndowooza otegedde. Taata akugambye jangu n'akuyita n'akugamba njagala onfumbire emmere, n'osiika bulungi nnyo ennyama, ogenza okulaba ng'ate ofumba kasooli ng'aliko ebikuta, ogenza okulaba ng'ate bakugamba teekamu ebikoola by'ebbombo, era omukyala n'aggamba nti emmere yeekola akawoowo k'amaanyi. Kati ekyo ekijjulo kikola ekijjulo kya Taata Kabaka Bulamu, ekyo kimu. Ekijjulo ky'abalongo ekyo kyakubiri, kyekireese ebikoola by'ebbombo kye kijjulo ky'abalongo. Baba tebagamba bbombo diteeka kasooli, nedda ogwo mweso agambye teekako n'ebikoola by'ebbombo. Kati ogwo mweso ekyo ky'abalongo. Ekijjulo kasooli ow'ebikuta nga naye omufumbiramu, ogwo nagwo mweso, kyo nakyo kijjulo kirala, kijjulo kya kasooli. Kye kitegeeza nti omwami ono eby'abakazi bimusumbuwa. Buli lw'oloota kasooli omufumbi obeera onoonya, omwoyo gwo guba gunoonya omukazi. Naye kasooli omufumbi kabonero akategeeza nti emisambwa gye gyakulemesa okutebenkeza eby'abakazi. Nze sikumanyi ne bulaya gy'oli simanyiiyo era sikulabangako, naye njagala kukuba omweso nga nsinzira mu bubaka bwo nti eby'abakazi birabika bikutawaanya. Olwaleero tetuganye oyinza okuba n'omukazi oba omulina ewaka awo biki, naye nga ajja kgenda obudde bwonna ajja kgenda ojja kusigalirawo. Bwe kitaba ekyo omukazi oteeka okuba wamulina oba n'anoba. Bwe kitaba ekyo oyinza okuba olina gw'okwana naye nga weerimba, nga mu buliwo toteekeddwa kuwasa, toteekeddwa kuba na mukazi. Ekijjulo kya kasooli oteeka okuba ng'ozze ofuna abakazi naye nga mu bo temuli jjajjaawo gw'ayagala, ng'omukazi gw'olibeera naye ow'enkalakkalira alireetebwa jjajjaawo. Bonna bozze okwana bozze otambulira mu jjajjaawo takukkirizanga. Okitegedde? Takukkirizanga, olimala kutegeera jjajjaawo n'alyoka akuwa omukazi. Kikijjulo ekyo ekya kasooli, ekijjulo kya kasooli kyabanoonya. Ekijjulo kya kasooli kifumbibwa wannabuzaana, era ky'ovudde olaba ng'omukazi akugamba teekako n'ebikoola by'ebbombo bino, oyo maama nnabuzaana. Ekijjulo ekyo kifumbibwa mu mbuga ya nnabuzaana, kiba kya kasooli. Okitegedde? Akati nnabuzaana y'ali kuwa omukazi, naye ali mu kuwaatya olimala kumanya nsonga z'abajjajjaabo. Ojja kubeerawo obonebone n'abakazi paka naye olibulwamu omukazi gw'owassa ddala ow'enkalakkalira. Tetuganye oyinza okuba oyina, naye nkugambye bwe nti byonna byewuubo. Toyinaawo omukazi asobola kubeerawo, naye ate ng'osobola obafunyisa embuto era basobola okuzaala. Ne tojja kubeera n'amaka. Nkubuulira era nkulayirira nga sikkolimira, nkugambye ezzima liba zzima, ate omuntu akubuulira ezzima omusiimanga. Era kati singa nagenze nadda ku bbukya nga natumizza dda ebyokulya, nze omulimu gwange kulya. Okitegedde? Eryo zzima toliba namukazi wankalakkalira okuggyako ng'olina by'otegedde era ng'olina by'otadde mu nkola. Mukazi agambye teekako n'ebbombo, ekyo kijjulo ky'abaana. Kati kankumenyeremu katono. Ekijjulo kiri ekya Kabaka kibakubanja kigatta emizimu. Kirina okubaako mumbo gw'emmere, kirina okubeerako emmere enkalu, muwogo, lumonde, ndaggu. Okitegedde? Enva z'ebinyeebwa, enva z'ennyama. Okitegedde? Ekijjulo ekyo kirina okubeerako amalwa, ekijjulo ekyo kiba kirina okubeerako omwenge omuganda. Ogatta obuganda n'obucwezi, ekijjulo ekyo kiba kirina okubeerako ne emmere y'akalo nga kuliko enva z'ebijanjaalo. Kati n'ofumbirako entamu endala nga ya kasooli ow'ebikuta omubisi, n'ofumbirako entamu endala nga ya mmere ya minwe etabikiddwamu ebinyeebwa n'omuzigo omuganda n'obutiko obubaala, kungulu n'ogiteekako olweza n'ebbombo. Kitegedde? Kye kijjulo ekikubanjibwa. Akati katuyongereyo n'obubaka bwo.
aha gena maaso ssebo gena maaso taata wange kwe kujja nambuuza emmere eyidde ne mugamba ye naŋŋamba kale nzijulira naye topapa kati muganda wange eyafa naye omuto n'ava mu kisenge kye najja naŋŋamba naye nga yeetakula amaaso kati alinga ava mu tulo naye ng'ettaala emukubyemu amaaso talaba ne mugamba naawe oyagala kulya naŋŋamba ye kakaya katuntundu ako taatawo najja nakugamba nzijulira okitegedde kati kyekijiro kyenkugambye kati zibaali teziri busa ne zeeta ne mugandawo eyafa naye najja naye nga talaba bulungi naye nga ndowooza bamukubyemu ettaala nga talaba bulungi kyeki nti omuzimu ogukutuddeko gwabanja ne gubanja mwagaano gujja ku lukuusi okitegedde kati oyinza okusanga ng'obulamu ono omwami bw'ayitamu tebusanyusa abantu abasinga balowooza nti okufuna ssente bwe bulamu bulungi abantu abasinga balowooza nti okubeera n'omulimu kyekitangaala ky'ensi oba okubeera ne ssente kyekitangaala ky'ensi no ekitangaala ky'ensi obulamu n'emirembe ssente zijja luvannyuma kati omwami ono ayinza okuba alina ebintu ebimusoomooza mu bulamu ayinza okuba alina ebintu ebimusombwa mu bulamu ng'okuwasa biki oluusi n'ebyenfuna oluusi n'obulamu nga tebuteredde kati jjajjaawo amuliko avudde ku lukuusi nga talaba nga yeetaaga gaalubindi nga yeetaaga era bamumulisizaamu ogwo mweso akatundu k'omumulisaamu oyo kiwanuka oba kagolo ka kyomya okitegedde oyo kiwanuka ogwo mweso obutalaba mweso obutalaba bukwata ku ggwe tolaba gy'olaga ekituufu ky'oli tokimanyi gy'ova tomanyi w'oli tomanyi ne gy'olaga tomanyi biddako mu bulamu bwo ke katundu k'ono avuddeyo yava mu kisenge nga talaba ekisenge kibeeramu muntu nga yeebase bakyebakamu bwe basi kibamu buliri kati jjajjaawo emagombe gy'ali tateredde naawe olina okuba nga toteredde kisenge kyekitegeeza emagombe kuba ekisenge kibamu bitanda ate omuntu oba muziika waba muwadde ekitanda eky'oluberera abeera yeebase kati ge makulu ga muganda we yafa okuva eri mu kisenge wabeerayo beebase mu kisenge tebeerayo butebe mu kisenge ebaayo bitanda okitegedde ate beebakayo kiro kakitegeeza nti jjajjaawo okuva mwamuziika gwe simanyi obaani oba wa mulembe ki naye temufangayo mujja ku lukuusi azze nga talaba okujja nga talaba mwoyo gutudde mu ggwe tolaba n'ebiddako tomanyi ne gy'olaga tomanyi n'ensi gy'ekutwala tomanyi wabula olirabiraawo nga bakuzizza oli mufu oba ng'osiraanye oba nga tolina ssente oba olirabiraawo ng'ofudde tozadde bwebiti ebintu bwebiti oba towangadde olirabiraawo ne tomanyi gy'olaga tomanyi gy'olaga tolaba era tolina ky'omanyi kuba tolaba jjajja wazze ng'amaaso tegalaba bulungi okumumulisaamu ttooki oba ettaala mweso oyo kiwanuka naye akugamba ntegeera nkumulisize gy'olaga ntegeera nkuwa ekitangaala ogwo nagwo mweso ogwo nti nga bamukubyemu ttaala oba ttooki naye nga talaba bulungi ogwo nagwo mweso kati katugende mu maaso katugende mu maaso weewaawo genda mu maaso ssebo kw'oli ku mukutu kati taata wange kwe kuŋŋamba ndudde nnyo mu nzikiza amaaso tegalaba onongulirayo gaalubindi kati n'enfuluma ebweru kitegedde ndowooza kukawulirwa n'omwana omuto taatawo kwe kugamba ndudde nnyo mu nzikiza oba onongulirayo gaalubindi siraba kakati ono omwami talaba ne gy'alaga ne kyaliko takimanyi wabula ye alaba akola asasulwa biki kati bw'akuba naye awo ku muzungu ebintu weebityo oba bw'agira awo n'afunayo omukazi oba ayinza okuba alinaku kati gw'ayina amanyi ayina bwe bityo kale talaba tamanyi gy'alaga naye emyoyo egimutuddeko giri mu nzikiza n'okulaba tegiraba kakati njagala ezimaliba ezzima njagala nkutemera obubaka bwo buno naawe weewuunye wooli n'empale zikulebere kakati genda maaso ssebo bwe nfulumye ate ne neesanga nga ndi awantu waliwo ebisenge bibiri ssebo naye nga mu bisenge omwo
nga ndaba eri waliyo ex wange omukyala twayawukana emyaka 2 emabega naye ng'ali mu kunnyumyako alina abantu banyumiza naŋŋamba omusajja ono ali mwagala nnyo naye Naalongo yamuŋŋaana. Kakati si bye njogedde ekisiwe bayawukana emyaka 2 emabega naye ali mu Mugeya akinagguka alina banyumiza omusajja oyo nali mwagala nnyo oyo gwe mulaba naye Naalongo yamuŋŋaana. Kati mukazi we yennyini gwe wabeeranga naye si yakugeya oyo Naalongo y'omu yakugeya. Ebintu bibiri mu kintu kimu. Naalongo yennyini yakugeya, Naalongo yennyini yakulaga nti nze nkugobako abakazi. Okitegedde? Naalongo yennyini yakugeya yakulaga nti nze nakugobako abakazi. Katukaddemu awantu waliwo ebisenge bibiri naye nga mu bisenge omwo nga ndaba eri waliyo ex wange omukyala twayawukana emyaka 2 emabega naye ng'ali mu kunnyumyako alina abantu banyumiza naŋŋamba omusajja ono ali mwagala nnyo naye Naalongo yamuŋŋaana yamungobako. Kati wano eno ekisenge kyembaddemu ebadde nga dining nga bajjula emmere ne baleeta olusaniya lunene naye nga kuliko omutwe gw'enswaswa n'ekisambi kyayo. Genda mu maaso. Nga kinene nnyo ne baŋŋamba eyo emmere ebadde yiyo ne mugamba sisobola kulya nswaswa sigirya. Kati ne ngitwala eri mu kisenge ky'ono ex wange ne mugamba emmere yammwe yiyo nze. Kakati ekyo kitundutundu ekyokuleetera olusaniya nga kuliko omutwe gw'enswaswa ne bagamba emmere yiyo noga sirya nswaswa. Enswaswa oba oloota katundu ka mayembe kiringa bw'onoolota buno obusolo bwe bayita obusimba akasimba mayembe ge gaba gakuloosa. Bw'oloota enswaswa era jjembire liba likuloosa. Uno omusajja yandibadde ngana mugagga. Kale ekijjulo kiri kye twogeddeko kirina okugendako n'ekijjulo ky'amayembe. Ejjembere litambulira mu nswaswa. Kati okuleeta olusaniya nga luliko enswaswa nga bagifumbye tebagamba kufumba nswaswa. Eryo jjembe ddamba lya kika ejjembe ezzadde litali ddoge. Eyo nayo likusaba kijjulo. Singa oloota olusaniya nga lusaliddwako buno obusolo bwe bayita obusimba oba akasimba oba enswaswa oba ki baba bakugamba nti nannyini kintu ekyo kyatambuliramu abagamba njagala kulya ku kijjulo. Kati Kabaka akubanjiza ekijjulo, Nabuzaana akubanjiza ekijjulo, abalongo bakubanjiza ekijjulo. Kati n'amayembe nago gagamba totuleka mabega naffe otufumbiranga ekijjulo. Kale ekijjulo ekyo oba onookitegeka kiba makunale. Kiriko ekijjulo kya kasooli, ekijjulo kya Kabaka kigatta n'emizimu, ekijjulo ky'abalongo, ekijjulo ky'amayembe. Ekijjulo ky'amayembe osobola okuteekako omutwe gw'ente n'ofumba n'emmere y'akawunga, emmere y'abasirikale, n'ofumba n'omuwumbo gw'emmere. Okitegedde? N'oteerako n'ebiberenge bino bye bayita eby'amaanyi ga vvu. Kyekijjulo ky'amayembe. N'oteekako n'ebirenge, omutwe gw'ente, ebirenge, emberenge maanyi ga vvu, muwumbo gw'emmere n'akawunga. Kyekijjulo ky'amayembe. Kati okuleetera enswaswa ng'eri ku lusaniya baba tebagamba kufumba nswaswa wabula nannyini kutambulira mu nswaswa. Eryo jjembe akugamba njagala kulya. Kati kwe kulaga nga yali ku lusaniya yennyini. Era bw'oba otuukiriza ensonga zino kati gwe weetaaga ensawo ng'ekoleddwa mu nswaswa. Enswaswa eyo nga baajambula bwa mbuzi. Okitegedde? Weetaaga ensawo nga baagikola ku nswaswa. Y'ensawo y'amayembe g'ewammwe. Kati mulimu abantu abamu bambi nga bagenda e Bulaaya tebamala kwebuuza tebamanyi nti tubaali yali yabalonda biki. Kati nga baliyo babonaabona bafuna okusoomozebwa ensi ebasobera ebintu bwe bityo. Naye nga bambi ebintu kale naye nze nkugambye ezzima liba zzima. Bwe mba nasibye betingi nze mba natandise dda okugenda okwewola. Kati goba wakumpa oba wakumpa kuba nze nkubuulidde oba obikoze oba tobikoze naye otegedde obuzibu bwe buva. Kati nze mba siraba. Kati ono omwami ye muntu asobola n'okuva mu bbanga n'akuwa akakadde nakugaba bula mulangira osaanidde okulya kuba wambuulidde ekituufu. Ne bwe ndirwala ne bwe ndiremererwa ensi mulangira wambuulidde siritawaananga kgenda kunziba siritawaananga kugamba nti ate neerokosezza. Ekituufu ndiba nkimanyi obulwadde bwange ndiba mbumanyi mulangira onzibudde amaaso mbuulidde buli kimu. Kati ono omwami ng'akeera enkya ng'agamba ngenze mu kyaki ensennenye era ne bw'osaba oba omala biseera. Ejjembe ly'ewammwe amayembe g'ewammwe gateekererwa mu nsawo nga yanswaswa.
muyina ejjembe litambulira mu nswaswa okitegedde naye olimala ddiwa kijjulo kyalyo lubaale olimalamuwa bijjulo bye ebintu ebifaanaganako bwe bityo kati era nze mba ndaba oba ofunye okumanya n'okutegeera ne mulimu abantu abatambula nabbiwa wano nabbiwa wali ng'ekituufu tamanyi kikyali ekiggobako abakazi okitegedde toli bannamukazi toli wasa kujjako ng'otegedde bajjajjaabo kati nze mba nkubuulidde kati okumanya bwe kutyo osobola kusasulamu ki ddala ddala osobola kusasulamu ki kitegedde waliwo okumanya ng'oli ne bw'omuwa emitwalo 10 nga tegimala ng'olina muwa nnyo ng'otegedde wadde takozeeko wadde toteredde wadde talina magezi wadde talina byakozeeko nti owonye towonye biki naye okumanya kusinga oba tugambe tutyo okumanya kusinga byonna kasita omanya ki ky'oli enkya n'olwala n'omanya bulwadde buvudde ku ki enkya n'obeera mwavu n'omanya bulwadde buvudde ku ki omuntu bw'ati akumanyisizza ensi ye ey'obulamu bwo n'ebirijja mu maaso oba olina muwa kiba biki oba olina omuwa ebintu ebifaanaganako bwe bityo si bino kale katugende mu maaso n'obubaka bwo genda mu maaso ssebo okyaliko ku mukutu kati bwenfulumye ate neesanze nga ndi wa taata wange omuto muganda wa taata nzaala naye nga ndi mu kisenge nga yeebase ku kisenge ng'ali mu kukaaba naŋŋamba nkunoonya nkukubira essimu tozikwata nze mbeera nkunoonya konze bannange anko nga nkukubira nange naye nga muli mpulira nnimba omusajja ono simukubira simunoonya ndowooza olabye kati ono mwami yeewugguusa asobola okulaga abantu lubaala amumanyi biki kumbe mutima gwalimba talina ne bye yali akoze ke katundutundu asanze taata we akaaba taata ng'akaaba n'agamba kale bulijjo nkunoonya bulijjo sikulaba nkukubira amasimu togakwata biki kati ono n'amulimba n'alaga mbu bulijjo nkukubira naye mbu nga tokwata ssimu kati naye nga mutima gwamanyi nti alimba kati taata wo omaze n'omuyita anko kyeki kye nakugambye nti waliwo enjawulo y'okulota taata wo akuzaala ne taata wo kabaka bulamu biva ku birooto obyawula ddi kati ogambe taata wo omusanze akaaba naga kale mwana wange bulijjo nkukubira amasimu togakwata bulijjo nkuyita tojja biki kati bw'obadde omwana okula n'ogamba yii naye anko bulijjo nga nkukubira kati ndowooza otegedde ekirooto we kyawulira kati okumuyita anko yaani ye kojjaffe najja kulera abeera mwannyina wa maama kojjaffe ye taata kabaka bulamu ye mwannyina wa Nambi ye kojjaffe najja kulera maama ye maama w'ensi eno mwe tuva ye Nambi kati ye taata kabaka bulamu taata kabaka bulamu atutte ebbanga ng'akuyita oba kuva ng'obuvubuka banninze n'emisango gy'olina sigimanyi emisango gy'olina ojja kukwasaako ebiri agaamye endudde nga kkubira amasimu tokwata musajja gwe oludde nga gy'oli oba oli bulayo oba oli luddawo oludde ng'ofuna ebirooto naye nga tobifaako oludde ng'oloota naye nga tofaayo oludde ng'ofuna okusomoozebwa mu bulamu naye nga tofaayo ge masimu lubaale okukubira amasimu si birala bye bino ebirooto bye mufuna nabagamba ebirooto by'ofuna tobirindanga kulwala tambula ng'obibuuzeeko abantu abasinga muleke kulindanga kumala mirimu kuggwaawo kumala kufuna birwadde kumala kufiirwa bantu bammwe nabagamba lubaale mu mutambulire nga bwe mulaba amadiini nga mutambula mwebuuze nga lwaki ndoota ebintu bwe biti ne bwe biti nga tonnasanga buzibu nga tonnafuna kusoomoozebwa naye abasinga obungi lwaki mutambula mulina ebizibu abamu ne mutulema n'okukolako nga lubaale yanyiiganyiiga dda nga tewakyali ayinza kukolako mbabulira amazima omusawo ne bwaliba n'amaanyi gatya ffe tukoze ku bantu abamu ne bagaana abamu ne batereera naye lwaki muntu kujja ng'obudde buyise ng'abanja takyayagala kale ekintu bwe kito tusiiba tukibagamba ebirooto bye muloota banne mubitambulire nga muli balamu nga mukyalina ne bwe mujja ssente nga n'emirimu gikyaliwo bannange kino ekintu kibasaba nga nkibeegayirira lwaki abantu mutambula mumaze kufuna buzibu lwaki mutambula mumaze kulala lwaki mutambula mumaze kuzaala abaana basiru balema lwaki mutambula mumaze kusanga ndwadde kusoomoozebwa mu bulamu mirimu okufa bintu ebyenjawulo ensi neemala okufuuza n'olyoka otambula ku musawo abasawo abamu babalemererwa oluusi nga n'abamu bakola nga bakozi naye otambulidde mu budde ki ogenza okutambula ng'obudde buyise ng'akubanja takyayagala yavaawo nadda yakkuba dda birwadde yakkuba dda bwavu tolina kufuna mirimu kati ozungira ku musawo omusawo olowooza ayinza kutegulula mutego kyogwo ayinza okukusobola kati abamu mufune amagezi agagoba enswera ku bbi
okitegedde. Kati ono omusajja Kabaka amuganye ndudde nga nkukubira essimu nga tokwata ebbanga ddene asanze akaaba naye nga gwani akaabya Kabaka ddala. Kitegeeza okuva mu biseera ng'oli mu P7 watandika okuloota n'oloota ng'akutumira ababaka, bw'oloota bw'akutumira ababaka n'oloota okukonna kukutumira ababaka naye bambi nga tomanyi nti ebirooto gaba makulu, ebirooto babeera bakuyita. Agambye ndudde nga nkuyita maze ebbanga nga nkuyita osanze akaaba n'agamba nenkukubira ng'amasimu aga buli budde naye nga tokwata. N'omuddamu n'omugamba anko bulijjo nange nkukubira naye nga mu mutima omanyi olimba. Kati mbuulira ssebo kati ogw'omusango oguddawa. Kati katugende mu maaso n'obubaka bwo ssebo, ekyo kitegeerekese Kabaka akubanja. Okay, genda mu maaso. Naŋŋamba nedda olimba ne mugamba kati nkoze ntya omukazi yandeseewo. Genda mu maaso. Lumukomyawo ko ye munnange nedda bireke. Nedda olimba ne mugamba kati nkoze ntya omukazi yandeseewo. Konse njogere naye akomewo nze nsobola omukomyawo. Ko ye munnange nedda bireke. Kati wenfulumye ebweru ne wajja omukyala munene ng'alina akabina kanene. Kati olabye oyo Nabinene, okitegedde eri twasoose ne maama Nabuzaana. Kati ono Nabinene ye mukazi yayogedde akinagguka nti kale oyo nali mwagala emyaka 2 emabega naye bannaalongo baamungobako. Yoli yasoose bwe muba muze mugoberera obubaka buno. Kati ono omukazi ow'ebbina omunene oyo maama Nabinene, ono taata gwasanze akaba ye taata Kabaka bulamu. Okitegedde era n'alaajana ng'agamba ono nti omukazi yandeseewo naye ono n'agamba nsobola omukomyawo, oli n'agamba bireke. Okitegedde ndooza muwulira obubaka gye tulaga. Kakati genda maaso ssebo tulabe maama Nabinene agamba ki. Naŋŋamba ssebo jangu wano yimirira awo. Naŋŋamba mundeetere embaawo 2 ne baleeta embaawo ne bazisimba bwe bati. Naŋŋamba kwata sayidi ne sayidi n'enkwata. Namundeetera olunyaanya n'akambe ne baleeta olunyaanya nga lwengedde lwa red n'alusalamu wakati n'alunkuuta mu mutwe gwonna, omutwe nga gwakawalaata. N'aggyayo peni n'awandiika mu mutwe naye ng'asayininga signature. Kwe kuŋŋamba endagaano eno gye nkoze abali waggulu bonna bagiraba, nze ŋŋenda kuddayo ewaffe n'ebyange byonna. Naye n'endagaano abali waggulu bagiraba. Kati ne mwegayirira ne mugamba maama munnange sikugobye, nja kujja nga nkukebereko tofaayo. Kati naŋŋamba nze ŋŋenze n'agwa wansi ne mmala ne musitula n'atambula n'agenda. Naye ndabye adda wa maama wange anzaala. Kati bw'agenze wa maama wange anzaala ate ndabyewo ebitanda 2. Naŋŋamba nze ŋŋenda kusulanga wano wansi naye ng'eki. Kakati ekituntundu ekyo kitegedde bulungi endagaano gye baakola naawe wakati ng'ozaalwa. Yakukuuta ennyaanya mu mutwe, ennyaanya etegeeza mukazi, peeni etegeeza musajja, peeni etegeeza musajja, ennyaanya etegeeza mukazi. Peeni ewandiika mu kitabo, ekitabo kiba kikazi. Luno lukolosoofa. Njagala nkuvuunulira obubaka nga nkuyita mu bumanyirivu obw'ekika ekyowaggulu. Eri obubaka abavuunula nga bateebereza oba nga bali ku bikoppe. Kati nze nkuvuunula professional. Ennyaanya eba nkazi, akoze endagaano naawe mukazi, maama Nabinene ow'ebbina omunene. Akukuusa ennyaanya mu mutwe, n'aggyayo ne peeni n'akola endagaano ng'agikolera mu mutwe gwo, n'agamba kati ebyange byonna ŋŋenze nabyo. Okitegedde byonna ŋŋenze nabyo ebyange. Eyo endagaano gye yakkolako toli banna mukazi okuggyako ng'otegedde kiki ky'olina okukola. Oyo maama Nabinene omu yakkuuta signature mu mutwe. Ennyaanya nkazi, ennyaanya kitundu kikazi, epeeni kitundu kisajja, epeeni ewandiika mu kitabo, ekitabo kiba kikazi, ekitabo kiba kya mpapula 2. Omukazi ye yekka alina akasolo ak'empapula 2.
okitegedde kuba ekitabo bw'okibikkula mu makkati kikola side ne side okitegedde ekitabo bw'okibikkula mu makkati kiteeka eno side n'eno side akasolo k'omukazi kateeka eno olupapula side ne kateeka n'olupapula eno side ne kakola embajjo bbiri kyekitabo z'empapula bbiri omusajja ye peeni omusajja yawandiika mu kitabo ekyo kye tuyise ekikazi era omusajja yatonyezaamu bwino okitegedde kitegedde omusajja yateeka bwino mu kitabo kiri tugambye ekitabo kikazi kya mpapula bbiri ne tugamba kasolo k'omukazi ka mpapula bbiri side ne side peeni yeteekamu ki bwino yewandiika mu kitabo omukazi akutte ennyaanya n'agikuuta mu mutwe ennyaanya nkazi n'aleeta peeni n'awandiika mu mutwe waasiize ennyaanya ke katundu akakulaga nti lubaale wo yali wa lubereberye lubaale wo atudde ku lubale lwa mukyala ku lubereberye lubaale wo yanyiiga olimala kukola lubereberye kutuukiriza lubereberye olubereberye lwe luki olubereberye lwe luyitaba ekitundu kya Ssaalongo ne Nnaalongo maama taata baana ekyakuwandiikibwako wali olina okutereeza olubereberye y'ennyaanya eri ne peeni maama sayininze mu mutwe nakugamba ebyange biwedde endagaano ngikoze ngenze nze kati gwe ne bw'oyenjera ku basawo tosobola teri musawo asobola kukola lubaale oyo nkulayirira nkusibirawo ne ssente ojjanga n'ombuuka ng'omutereezezza oyo lubaale wa mbiri lubaale oyo wakutabaala ate lubaale oyo wakwebakirira okusobola okuzuula ebyo ebyama kati olubaale atudde ku byama okusobola obbizuula olimala byebakirira mu mbiri yonna gy'oliba oli kyokka okumanya kuno kwenkuwa olw'okuba totegedde olw'okuba tosobola kutegeera kubanga nkuyita bbalibbali olw'okuba tosobola kutegeera era kizibu okunsiima naye singa mbadde nsobola okukwanjululiza obubaka bwo buno bulungi olwaleero obadde osobola n'okukwata obukadde 2 n'obuupa gwe naye tosobola bumpa nze kyemmanyi naye ekizibu kye tulina nti muloota lubaale ng'alimu ebikusike bingi kati bambi n'ojjolabanga akuyiseyise nebbali biki naye singa omuntu yali asobola okutegeera lwakuba lubaale wamabamu ebikusike bingi singa omuntu wali osobola okumweyanjululiza obubaka bwe n'obumuvunulira n'obumuwa yandibadde akeerana nnyo n'agamba n'okugamba ente yiiyo okitegedde kati kyekizibu kye tulina era abatemi b'obubaka oba abavuunuzi b'obubaka kale obubaka bwo buno akkuusa ennyaanya mu mutwe n'ajjayo ne peeni n'awandiika mu mutwe akagambo kokka katundutundu oyo olubaale bw'oliba otabadde mu lubiri lwonna oli lwebakamu kumpi emyezi 8 oba mwaka okuzuula kiki lwaki akkuusa ennyaanya mu mutwe lwaki ajjayo ne peeni n'awandiika mu mutwe gwo n'akola endagaano n'agamba ebyange mbitutte biri byonna bye tusoose okulaba eri ebijjulo biki byonna ebyo byonna bye biri mu lubaale byojja okusanga ng'otambuza ensonga ezo so si bigwamu bugwino ganzize kufumba bijjulo era tebiri kutaasa okitegedde byonna madaala kabaka omusanze akaaba n'agamba mududde ebbanga mu nzikiza oyo akubanja mubikka kyokka kabaka yessezzimu akatundu ndudde mu nzikiza ke katundutundu k'okugjawo ekizikiza mu bulamu bwo kwe kubikka olugoye oluddugavu ku nnyanga n'oteekako olumyufu n'oteekako olweru ndudde mu kizikiza kati ayagala oggyeko enzikiza jjajjaawo asituke ng'alaba yooli muganda wo omuto yavudde mu kisenge nga talaba n'amulisibwamu ttooki kati yonna kontenti yenna ali mu kutambuza nsonga ojja zimalamu akaseera kanene ebijjulo ebyo by'olabye okutereeza omuzimu okuggyawo ekizikiza okutambuza ensonga za taata maama baana okitegedde kati lubaalewo waaye kankukomyawo tonjogeza ebingi kakati katuulize akatuntundu akalala oke genda mu maaso ssebo kati kano kabaka kalala genda mu maaso kati bwenfuddewo ng'olwo amaze okgenda nenziramu nendoota nga nina olusozi lwendaba esebo lunene nnyo naye nga lunsemberedde mu maaso bwe luti kaagala kakatuntundu olwose ng'olina olusozi lwolaba nga lunene nnyo naye nga lukusemberedde mu maaso kati nze bino ebintu njagala nkubuulire mazima ssebo nga sikkwekerera olusozi lujja obudde bwonna nga tojja dusobola kulwaŋŋanga lujja mu bulamu bwo olusozi ze embeera z'omuntu z'ayitamu
okugeza ng'emirimu bwe ginaggwaawo nga bw'onoofiirwa abaana nga bw'onoofiirwa ebibyo ng'obulamu bwo bwe bunaafuna ebiseera ebizibu nga waliwo omuntu alumbibwa olusozi kati mulimu bannayuganda muno abamu nga mugagga najja alumbibwa olusozi lw'ekizibu oluusi banka emubanja etwala bintu bye kizimbe bakitwala ettaka balitwala olwo lwe tuyita olusozi mu bulamu oba oli najja alwaza omukazi nga wali ku kitanda kisene ne zimuggwako omukazi tafa bikyate waali ate alaga tawona bwe bityo olusozi kye tuyita olusozi mu bulamu bw'omuntu okitegedde katuntundu ako kanziriremu bulungi kanziriremu ako kubanga njagala buli omu afuna ebyokuyiga kati bwenfuddewo ng'olwo amaze okgenda nenziramu nendoota nga nina olusozi lwendaba lunene nnyo naye nga lunsemberedde mu maaso bwe luti era budde bwakiro nga ndi mu nzikiza kati mu sayidi wano nga ndabawo maama wange omuto bwe mulabye ne mugamba olaba nina amaanyi nsobola okulaba ebintu ebiri ewala naye ng'olusozi ndaba lwaka mmotoka zitambula naye amataala bwe gazikira ndaba ng'ekibira ekikutte kati mu sayidi y'olusozi nga ndabawo ennyanja n'ennimiro kati ndowooza otegedde bw'otajjeewo olusozi olwo bulamu bwo bwe bugenda okusanga olusozi okitegedde bw'otajjeewo olusozi olwo gw'ogenda okusanga olusozi olwo olengera lwaka zireese n'omukyala omukyala be bannaalongo bwedda be twogerako ye mukyala akoze endagaano mu mutwe gwo n'ennyaanya ye mukyala oli yagambye nti emyaka 2 emabega bannaalongo baakungobako ye mukyala yakusaba ekijjulo kya kasooli awo n'abannaalongo bajja beeyoza bweyoza ab'enjawulo kati era ye mukyala ono gw'olabye ku lusozi olengera lwaka bagamba olusozi olwo bw'oli lulinnya ojja kufuna ekitangalo olabe gy'olaga ogambye nga waliwo olusozi mu maaso go n'ogamba omukyala nti osobola okulengera eri olusozi olwo bw'olisalawo oddulinya ojja kusobola okulengera mu maaso gy'olaga era ojja kufuna ekitangaala omusajja abadde akaaba taatawo nga gandudde mu nzikiza enzikiza oligijjawo ng'otegedde olusozi olwo kwe kululengeramu ekitangaala era olusozi olwo genza okulaba wali nga waliwo ennyanja biki bintu ebyenjawulo ezo zonna z'ensonga z'olina okutambuza lubaale wammwe alimu n'abasese olitambuza ensonga z'olusozi z'olukalu n'ensonga z'oku mazzi ensonga z'abasese n'olukalu kitegeeza otuddeko obwakabaka butudde mu busatu otuddeko obwandawula obwa mukasa obwakabaka bulamu okwo kutambuza nsonga sigeza mbugeza naye maama ono omusajja ali e Bulaaya omusajja aludde e Bulaaya bano abasajja baalalambaladda baafuuka basereebu ayinza okudda kuno mbw'ateeka amatako mu vvu mbw'akola lubaale era bano abasajja kagendereri be bantu b'osangeyo nga bafuna okusoomoozebwa oluusi n'atuuka ensi n'emulemerera n'adda nabuggo oba n'ebintu bye oba oluusi alina byakoze kuno banka ne zibiwamba bwe bityo oba oluusi n'afa abaana ne babitunda bwe bityo kale bano abasajja baafuuka basereebu ogenda e Bulaaya ne bamala gakuzza bano abamu balayira nja kudda eka nga wakiri ndi muku naye nga sizze Uganda kuswala okitegere kati ono mbwakomewadde mbwateeka amutako mu vvu Hamada tonsesa maama alina okwenywera akataaba mulimu ebintu ebinsesa kati bano abantu abafuuka edda basereebu beeri omusajja abawuna bubawunyi bw'ayagala ku muzungu ng'alyamu kati omuzza eno ku buwala bwa muno waliwo n'ebintu ebinsesa ne lubaale naye asesa ono bamubanja lubaale naye asesa lubaale naye tatya ono bamubanja abantu abasinga nabagenze Bulaaya okubajjayo nga si kyangu abamu baavuwadde naye ng'alayira tavaayo kati ono omwami mbwajje mbwateeka amatako mu vvu mbwazze kutambuza lubaale mbwaddeyo abeere nga talina ssente kubanga bano abantu abamu lubaale amala namugirako ddala ssente n'atambuza ensonga ssemasonga ezirimu bbali nga talina ssente n'atandika zinyumyako bunyumya kale nakwatako ku ssente nabeerako mu Amerika n'atandika binyumyako bunyumya ng'onootereeza lubaale era abantu abasinga tubalabyeko okutereeza lubaale gwe bayita kaziina abantu abasinga obungi amala kuddirira amala kuddako mabega
okitegedde Lubaale naye tatya maada Lubaale tatya kali muno naye mubanja mbu ajja akole Lubaale kati naye omusajja ayinza okukubira essimu nagamba mulangira njagala kujja eyo e Uganda ninayo wiikisi 2 nkolekolemu awo nze wamma ebyo sibisobola ono Lubaale lugero ono Lubaale lugendo ono Lubaale wa bbanga ddeneko ono Lubaale ojja mumalamu emyezi nga 8 ng'otudde wantu awa olubiri lwonna lw'oliba oguddeko nze ebyange bya mazima nze ne bw'oba ne ssente tetuganye ne bw'oba oli bweru ne bw'oba ompa obukadde 10 okitegedde sisobola bukwata ono Lubaale tebamujinga tebamukolamu oyo Lubaale akoloosa ebyo ebintu Olubaale olumala kwekkakkanya ng'abantu bemusanga eyo mu nsozi bemusanga e Bussi ng'olaba atuddewo naye ng'ate alina ewaabwe ng'awo si waabwe abantu bemusanga e Walusi ng'atuddewo naye nga si waabwe naye nga waabeera abantu bemusanga ettanda mu nnyanga ng'atuddewo naye nga si waabwe naye nga waabeera ng'akulaga aluddewo ebbanga abantu bemusanga ku Jjinja Mawuuna abantu bemusanga mu mbiri zaffe okitegedde abantu abatuddeeyo yoyo Lubaale w'ekitabaaza oyo abedda baatabaalanga kati ye Lubaale akuliko oyo kati ne bw'oba ompa obukadde 3 nonga ngenda kujja nina wiikisi 2 okujjako wensobola obbuliira ng'ogamba kenzije nkoleko byenkoze nkomewo e Bulaaya kakati bwe naamala akaseera nzije ntereza ensonga ebyo bulijjo tubikola omuntu n'omubuuza oyogera mazima nti ye ebyo bulijjo tubikola omuntu najja n'abikka feezi n'agendako ewa Bamweyana oba Ssese watyo n'afumbayo ku bijjulo n'addayo e Bulaaya ebyo bulijjo tubikola naye ng'alese ayogedde nti nja kudda ntereeze kitundu ekiddako abo tubakolako bulijjo naye nga si bino mbu nzize mulangira sisobola kujja n'enkola ebintu ebyo n'enkomawo eno awo ezo ssente sizirya naye omuntu agamba nti kenzije nsooke nkoleko feezi eno nkomewo ko nkole kasente nkomewo nkole endala nkomewo ko nkole kasente nkomewo nkole endala era nga naye akimanyi nti ajja kutabaala ng'era asuubisa kati omuntu bw'atyo gwe omusawo tegukusinga guba gusinga ye kubanga abeera yeeyama nti bwe nzija n'enkolayo wiikisi 2 n'enkomawo eno e Bulaaya kisoboka n'omugaa kisoboka n'omubuuza naye ebintu ebyo oli byebakirira nti ye nja byebakirira kamala okwetereeza oyo omuntu yaba asobola okuddayo e Bulaaya bw'atyo najja n'akola feezi eddako n'addayo e Bulaaya kati naye ng'asuubiza nti bwe banangamba okwebakirira Bulaaya nja muta nzije nebakirire Lubaale kati ebyo bisoboka okitegedde kati abantu abasinga obungi muliko ebizibu nga bingi naye n'ababalambula ensonga temubanenya abamu bayise babbi naye ng'oluusi nammwe temulina budde temulina biseera naye ng'ate Lubaale wammwe alaga ayagala ebiseera kati ebintu ebisinga obungi okitegedde muli munno neeyagamba munne nti olaba nti ye mulangira bwakukwatako emirimu gyo gyonna gibeera gigenda kufa biki obunzikoze mu kyalo ekyo ekintu kye mwogerako temukimanyi nze ndi mukozi wa mpewo nawulirako kukaabamu abangeya nti olaba mulangira bw'atandika Lubaalewo ebyokukola oba obisuuse simanyi toddamu kukola simanyi ate owunziko ozze mu kyalo kati kambabuulira amazima ku kintu ekyo omulimo gwange ntereeza mpewo omulimo gwange ntereeza Lubaale kati abamu temumanyi kye mutereeza anaatereeza Lubaale tomanyi kiddako anaatereeza Lubaale ogenda omumaliriza abamu ng'akugamba kugenda mu kyalo kuzimba ssabo kakati nze omusango guba ludda wa omuntu amanyi nti atereeza Lubaale nze nabagamba omuntu agezaamu obugeza nga nkugambye nti Lubaale akuluma tojja waffe nze siina muntu gwempita ekyo kye babagamba kituufu omuntu atereeza Lubaale omuntu asazeewo okutereeza Lubaale ebiddako obeera tomanyi Lubaale yandikusonyiwa n'oddayo ku mirimu gyo nakugamba nti emyaka gyo gibadde giyiseeko katukwate omwana aliddako n'oddayo ku mirimu gyo naye ennamba esinga abantu abatereeza Lubaale awunzika bamusaba kibanja awunzika bamusaba ttaka awunzika bamusaba wakuzimba ssabo kakati gwe omuntu abadde atereeza omuntu oyo omusango oba ogujja wa fe amakulu gaffe kwogera mazima fe tetusiiga kazigo nze omulimu gwange kutereeza mpewo ne bwe ziba zaakona emabega emyaka 10 ne bwe ziba zaakona okuva mu 8 nze siremererwa mpewo nze kasita nkugamba mpa obudde naye ebivaamu n'ebiddako nze siba na musango nze kasita ntereeza empewo neziteeka mu layini zo ne zikugamba twagala ttaka kati nze tosobola kuŋŋamba nti ate nakulemesa okukola bw'oba okyayagala kukola nze ewaffe mu lubiri tojja okitegedde
tubagambye empewo zirina chance za mirundi ebiri. Waliwo abatereeza empewo ne zibasonyiwa ne zibagamba kati bino by'okoze bigenda kusanga omwana akuyita ssenga oba akuyita taata. Abaana b'ozadde bakuze be bajja okusamira lubaala ono. Abo ne baddayo mu firudi y'ensi. Ate ne wabaawo abamu nga ye okitegedde waliwo omuntu asobola okujja nga nga abadde n'emirimu gye akola biki n'atandika okutambuza ensonga n'atambuza mpola n'atambuza. Ogenda okugeramu amanyiro mu lubaale ng'ali mu mutereeza nga jjajja wamugamba twakeberanga, twabanga bassabo, twajjanjabanga, twabanga n'embuga zaffe. Okitegedde wajja kutereeza mpewo era ntereezezza mpewo. Empewo zivuddemu ansi egamba twagala ttaka. Ettaka liwagula egindi twagalako embuga zaffe. Empewo zimaze zikugambye kati ke tuteredde tukyaddayo mu byansi. Tukwagala ogenda otuule wamu. Tukwagala ogenda otuule otandika okuzimba embuga zaffe. Tukwagala otuule mu kyalo. Bannange, abantu abasinga obungi baakula muwawa. Abantu abasinga obungi mugambenga bannammwe ebigambo ebivaamu amakulu. Mutegere ne bye mutereeza. Okutereeza lubaale muvaamu ki? Okutereeza lubaale atandika kujjukiza embuga ezaaliwo. Atandika kulaga nabanga n'essabo lyange, nabanga n'ebifundikwa byange, nabanga n'embwa ku lujja, nabanga n'endiga, nabanga n'ente, nabanga n'emiti emisimbe. Abantu abasinga obungi tutereezezza abantu lubaale, abamu abavudde Bulaaya, abamu abavudde ludda, abawunzisa abamu bazze mu kyalo. Lubaale atandika mulaga kusimba miti, misizi, mikookowe, mituba biki. Ekiva mu mituba twagala essabo lyaffe biki. Omuntu eyabeeranga e Bulaaya bangi, nze njogera mazima. Okutereeza empewo. Empewo okuzitereeza kyeki, lubaale kyeki, lubaale lwakyakuluma. Okitegedde abantu abasinga lubaale yabalonda wolinyira bwoti mu mbiri okutereeza ensonga lubaale atandika kukulaga byewaka, atandika kukulaga bya mu kyalo. Kati mbulira mulangira baayina luddawo omusango. Abantu abasinga mugambe bannammwe ebigambo ebivaamu amakulu, mugambe bannammwe ebigambo ebimwefumiitirizzaako. Ekituufu kiba kituufu, amazima gaba mazima. Abantu abasinga lubaale awunzika abazizza mu kyalo naye nga yava Bulaaya najja mu lubiri ng'akugamba mulangira kanzije nebakirye lubaale ono bw'aba yansumbuwa mutereeza obulamu bwange buddewo n'omugamba kale. Era najjanga akugamba mulangira kati nga bwe nvudde ku kyeyo kati kanneeweyo nebakirye lubaale ono nti kale. Ng'atandika kukola lubaale, ng'atandika okutabala, ng'atandika kukola byonna bya lubaale biki. Abaana atera okutuuka myezi nga 7 ku 8 ng'atandika okuloota. Nga bamulaga poloti gye yagula ng'ali Bulaaya asuubira okuteekako akayumba biki obuyumba bw'abapangisa. Ng'atandika mulaga genda otusimbireko omukookowe, nga batandika mulaga tusimbireko omutuwa gwe nno ng'omanya kyono alabika takyazze ku kyeyo. Naye nga bulijjo mu birowoozo bye byonna birimu kantereeza obulamu nzire ku kyeyo. Genda okulaba nga bamusaba kasubi. Kati bannange siina buyinza bugaana jjajjaawo. Lubaale bulijjo akuluma wali teweemanyi. Bulijjo lubaale yakulonda, bulijjo oliko ebbala naye nga tomanyi. Kitegedde bulijjo oli mu balenzi, oli mu basajja, oli mu bakazi, oli sereebu, okola ki? Otereezezza lubaale avuddemu ebyama bye yali yakweka nti bulijjo wali olina kuba musawo Muganda. Kati bannange omusango mba ngujjawa. Omulimu gwange kutereeza mpewo, ate omulimu gwange si bulimba, omulimu gwange si kulimba, omulimu gwange si kubuzaabuza, omulimu gwange si kutemera ko ttaka lumbugu, wabula omulimu gwange kwanjuluza lubaale, kwanjulula lubaale. Era omuntu bw'ajja mu lubiri azuula ekyo kyaliba. Omuntu ajja ng'apa kukanzirayo ku mirimu biki n'okola kyonna kubanze ni mukozi wa mpewo ni mukozi wa lubaale, n'oggulawo omutwe gwe. Lubaale n'avaayo ne yeeyerula oba birooto oba kulinnya ku mutwe, lubaale n'amubuulira ekituufu. Kati abantu abasinga balaba ku bantu abo abamu abazze mu kyalo, bw'asanga munne ng'amugamba aha nkubuulire ggwe teri muntu agenda wamulangira n'addamu kukola. Naye ekintu ky'osomesa munno oba ky'omusigamu omufiiriza oba mubuulira amazima nti oba ogenda kutereeza lubaale atera okuvaamu ebintu bwebiti ne bwebiti. Lubaale atera okunnyuka nga gambye bwati ne bwati. Mwanjululize bulungi omubuulire so tomuva buvi mu bbanga nti owunzikoze mu kyalo. Si buli muntu yenna aliko empewo oba aliko emyoyo nti awunzika azimbye essabo nedda. Abasinga obungi abamu baddayo mu byensi ne bakola. Naye ate ennamba esinga obungi abamu babagamba kudda mu kyalo kutereeza mpewo. Era oli n'ayavuwalira ddala mpewo ne zimuggyako ssente. Okitegedde ne zimuggyako ssente nga zaagala atuuze enni yadde mu kyalo. Abamu ne zibagamba dda mu kyalo ku kibanja kya kitaawo. Abamu ne zibatuma abazadde baabwe, abamu ne zibatuma bajjajjaabwe, abamu ne zibatuma abooluganda.
ne zoogera ensonga ne zigamba twagala mbuga zaffe era ono gwe twagala atuulemu kati ng'ate wava Bulaaya wali olina n'essuubi eriddayo kati Mulangira aba alina luddawo omusango wajja kutereeza mpewo azitereezezza zivuddemu nti ffe twagala mbuga zaffe kati omuntu empewo bwe ziga ntwagala mbuga zaffe oba okyalina ssente oba ogenda mu kyalo okutandika kuzimba kasuubi oba okyakola oba okyasasulwa kati ffe era twabagamba ffe ebintu bino bye tusomesa ku mikutu gino tubisomeseza ku bwannakyewa tetuyita muntu omuntu asaze ekkubo n'agamba nti ze kutereeza mpewo suubira ebivaamu suubira ebinaddako kati ono omwami nannyini bubaka buno gw'omusuubiramu ki nga yagambye nti ntereeza mpewo ono omwami nga yasazeewo nti ntereeza mpewo zino ng'ezimuloosa bwe ziti tasobola kudda mu kibuga mbabuulira mazima tasobola era ono omwami bw'aba tagulanga kibanja kyonna kyonna nga talina kibanja mba musaasidde kuba empewo bw'atandika ozitereeza aba agenda kwavuwala nga tamanyi na kiddako kuba empewo zigenda mukkiriza kuddamu kukola zigenda musaba busaba essabo musaba busaba embuga zaazo amazima gabe mazima banne mutambulire ebintu bye mutereeza nga mumanyi biki ebisobola okuvaamu Lubaale abaluma naye abasinga ku mmwe temwemanyi nti mwali mulina kubeera basawo abamu ku mmwe temwemanyi nti mwali mulina kuzzaawo mbuga z'abajjajjammwe nga lwe lubimbi olwabatumibwa kati bannange munkwate bulungi ensonga zino nze ewange si wa musawo muganda nti ojje kukolerekoleremuko simanyi ku eddagala by'okunyookeza ffe olubiri lwaffe lutereeza mpewo olubiri lwaffe lwa bya nnono na buwangwa terujinga si luvumuzi okitegedde si luvumuzi olubiri lwaffe lutereeza Lubaale ne waba yakona emyaka emeka naye ebiva mu Lubaale oyo mutereeza abamunze naawe ebiva mu Lubaale oyo mutereeza abamu bawunzika bazze mu byalo nga batandika kubanga mbuga z'abajjajjaabwe bawunzika bategedde ebintu bye bataamanya lubereberye nga bulijjo atambula ne Lubaale ng'amuluma naye nga tamanyi nti yali alina kutuula mu mpewo yali nankulu yali senkulu kakati nze obeera oyagala ngambe bajjajjaabo nti omuzzukulu abadde ayagala kudda Bulaaya muboggolere mugambe bva ku mutwe gw'omuzzukulu wajja kutereeza mpewo era nzitereezezza nze ogwange guwedde kati ebiddako jjajja bakugambye nkwagala mu kyalo genda otuuze ab'ekika muteekewo essabo bwe baba baagana nga beerumaaluma genda oddire ekibanja kiwagula oba gula ekibanja mu kyalo era ennamba esinga obungi abantu abasinga bayise emikono gyaffe abamu batereezezza Lubaale abamu bazze mu byalo naye nga yabeeranga Bulaaya bali mu byalo bali mu kuteekateeka mbuga z'abajjajjaabwe kati abantu abasinga obungi temujja mu mbiri nga muyina ebyo ebirowoozo mujje mu lubiri lwaffe nga mutulumbye ng'oli azze kwetereeza okitegedde ffe tutereeza Lubaale nkiddamu tutereeza mpewo abantu abalina ennaku ya Lubaale be baba bajja ewaffe abantu abazze okwegezaamu bannange mbasaba okusinga okunvumirira bannange temujja naye abamu banvumirira olw'obutamanya okusinga okunvumirira okusinga okunjogerera banne ng'okimanyi nti oliko empewo naye nga ebinaavaamu byonna tobiwagira bannange tojja bannange naffe tukowa tuvumirira okitegedde nkiddamu ntereeza mpewo ntereeza Lubaale muntu ajje waffe jangu nga Lubaale yakuluma naye ng'okkiriza wiini kubirivaamu okitegedde ng'okkiriza wiini kubirivaamu so togamba nti Mulangira yannemesa emirimu gyange banenze bino mbisomesa nga siina gwe mpita sitekako bulango kuno ku YouTube sitekako bulango ku page ya WhatsApp sitekako bulango sitekako namba ya simu ekigenderwa kiki ekigenderwa kyange nabanga neewala buli muntu okunzungirako bannange nze njagala omuntu anzungirako nga zze ng'asuubira n'ebiyinza okuva mu Lubaale oyo buli omu aleme kukozesa bukozesa katijjo kajanja oli ku byeyookola Lubaale akuluma okitegedde kyokka tomanyi binaamuvaamu oli mu kutijja kennoonye Mulangira alabika amanyi ensonga zino kyokka oli mu kutijja ogamba bwe nnatereeza Lubaale ono nja kudda ku kyeyo nkole ssente jjajjawo pulogulaamu ndala jjukira tetukola bye twagala tukola Lubaale by'ayagala okitegedde ebirowoozo byonna bye tuba tulina bibeera bifu ku Lubaale olumala omutereeza bw'oti Lubaale ng'ekkuba eridde Bulaaya ng'aliziba ng'akuwunzika akuzza mu kyalo kati bannange ekyakuleeta kutereeza mpewo nzitereezezza zivuddemu ebyo kakati nze mba nina kukola ki bannange abantu abajja nga bazze kwegezaamu bannange temwantegeera saateeka nnamba ya simu ku mukutu saateekako ndagiriro okuggyako omuntu aginsabye naye bannange nze njagala omuntu ajje waffe ffe tukooye era tuli bakoowu tuli bamenyefu emitima abantu abajja mu lubiri lwaffe ne bamala nga bajjamu lwa muwawa ffe twagala abantu bazze nga Lubaale yabalumaaluma dda nga bakoowu nga zze nga kkiriza n'ebirivaamu nga kkiriza ebiriva mu jjajjaawe
ngakkiriza ebiriva mu lubaalo oyo bulijjo tomanyi oli senkulu bulijjo tomanyi oli nankulu bulijjo tomanyi wali olina kutuula mu ssabo ozze oli malidaajo ozze olina ssente ozze oli biki ozze weeraga biki bikiwe ebikyo olina ssente lubaale akulumya omutereezezza agenza azikendeeza kubanga lubaale bw'aba ayagala omuweereza akukendeeza ssente nakkendeeza bw'aba ayagala otuuza enniyo obeere mukakkamu akukendeeza n'azikendeeza paka lwategeera nti kati tokyalina kkubo likuzza mu nsi n'amala nakugamba twagala amasabo gaffe kati okitegedde kati abantu abasinga ebyo byonna temubimanyi bannange nziramu okubeegayirira bannange amakulu gaffe si kuyita bantu amakulu gaffe si bantu bangi nti kubeera n'abantu bangi amakulu gaffe twagala muntu yalemererwa ali siriyaasi asaze eddiiro agamba nti kati ngenda kutereeza lubaale ebinaavaamu mbikkiriziganya nabyo ako kansuubire nti mukategedde bulungi kati ssebo genda mu maaso n'obubaka buno obubaka bw'oluuta ssebo kankubuulire gwe nga wasazeewo okutereeza empewo tosobola kudda ku kyeyo nze nkubuulira mazima era bw'oba omanyi nga togulanga kibanja kyonna tolina ttaka wa kuzimba masabo kkiriza wiini kkiriza ebinaava mu mpewo zonna kkiriza olusozi olwo lwoloose lukusemberere kkiriza okuyita mu kusoomoozebwa kkiriza obulamu bw'olina okuyitamu kkiriza ebinaavaamu okitegedde naye oleme kutusumbuwa genda maaso n'obubaka bwo neefuluma ne ŋŋamba nga nnina amaanyi kati ate ne banzize wa taata wange omuto awaka ne nnyingira mu nnyumba kakati odi eno nga bwe wanvuye katugende kabaka akasembyeyo odi eno nga bwe wanvuye kati katunoonyeemu makulu genda mu maaso n'akatundu kano kati Ssaalongo mbadde neerabidde essebo bwe mmaze okutuuka nenziramu nendoota nensanga omugenzi Katolu Bwama abadde ku budduuka najja naŋŋamba ssebo mbadde nkunoonya nga bw'omanyi mu ddoboozi lye naŋŋamba nsaba kungulira sigala konze bulijjo nga simanyi onywa sigala naŋŋamba gwe tugende ongulire sigala kati okirabye Katolu Bwama gw'olota tolota Katolu Bwama era ogambye ndoosa omugenzi Katolu Bwama kitegeeza ekirooto kye wakifunye Katolu Bwama amaze okufa toloota Katolu Bwama oloota Kato ye kabaka bulamu oloota Kato ate omulootera mu kitundu kya Bulongo lubaalo yatudde ku Bulongo Kato mulongo naye oloosa omugenzi Katolu Bwama ng'akuyita kugamba ssebo nguliraayo ku sigala tugende ongulire sigala kati kyeki kati abantu abasinga mu tulumbe nga mumanyi ebinaava mu mpewo ezo empewo bw'otandika ozitereeza tosobola kudda Bulaaya sigala kitegeeza kusigala toliddamu kugenda mu byansi bw'olisalawo okusala eddiro n'oga ngenze kutereeza lubaale sigala ategeeza kati oyo kabaka olunaku lw'olitandika omumutereeza ekkuba aliriziba erikuzza e Bulaaya lw'olitandika omumutereeza ye sigala okitegedde sigala ontereeze ye sigala lw'olota sigala kuba kusigala ekifo ky'olimu kuba kusigala kuba kutuula awo kiringa abantu abagenda okutereeza empewo ng'aloota entula zitegeeza kutuula wamu wekkakkanye abantu abasinga bagenda mu mbiri n'atandika okuloota entula naye ng'ate bw'amala bwe yeerimbalimba nzirayo e Bulaaya naye ng'ate aloota ntula aloota alya entula aloota afumba ntula aloota entula embisi entula enfumbe abantu abaloota entula mbasekeredde nga mulina ebirowoozo by'ensi entula ewantu wooli fasiti bakugamba tuula awo otereze ensonga zaffe entula zitegeeza nti bw'onoomala ensonga zaffe ogenda kutuula waka ogenda kutuula wamu ne sigala bw'ali bw'olootanga sigala ng'otandise olutabalo baba bakugamba sigala awo wetukutadde nga bw'onootwala omwana mu kisulo n'omugaa sigala awo osome ne sigala ategeeza sigala awo wetukutadde ate sigala oyo ng'owunzika ensonga ezo era ategeeza ogenda kusigala waka kutuweereza ye sigala ndoza ne bwenkoma awo otegedde n'abalala mutegedde mulekerawo tuzungirako nga temumanyi binaava mu lubaalo oyo tetwateeka misomo gino ku mikutu nga tutaddeko namba z'amasimu ng'obulango ng'abamu bwe bateekako ennamba z'essimu n'amala okusomesa n'agamba bw'oba onjagala namba y'essimu yeeno no ffe si bwe kyali twagirira bwannakyewa kusomesa abantu kutambula na kumanya mu nsi muno okitegedde wabula omuntu aba asazeewo okutulumba jangu ng'omanyi tutereeza mpewo tutereeza lubaale ffe tutereeza byakona tutereeza byagaana siina lubaala nnema naye njagala muntu azze nga ebyensi nga nawe omanyi nti mbitadde ngenze kutereeza mpewo okitegedde kati ono omwami tumubuulidde buli kimu ne bw'oba teweetereza oba oneetereza tekigaana kumpa kakadde nendya oba onookola oba tookole nze nkunyonyodde ofunye okumanya buli kimu olimanya kwe kivudde era tutawaananga kutambula nga mbaomala biseera okitegedde
mpa okitegedde wokwatira mu nsawo noga mulangira genda ku butcher nkugulidde ennyama ya kakadde nkugulidde ekisambi ky'ente genda oyokere bajjajja okitegedde nkuwadde okumanya obadde tolina wojja kusanga okitegedde totuzungirangako ng'omanyi byakwegezaamu olitandika empewo ojja kusigala mu kifo kimu ye sigala gw'oloose kato olubwama ye kabaka bulamu akulumira mu kitundu kya bulongo ye kato ye kabaka bulamu mu kitundu ekyobuto oloose omugenzi kato olubwama ye kabaka eyafa ye mulongo ye mufu okitegedde ebintu bwebityo kati gw'omanyi okitegedde abakuume liiso ddene Ddunda Namugereka Kiwa Mirembe yenze omulangira Jjuuko mu Nabuddu.